TV ogamba oti bannange ndi bulungi nange mbalamusiza nnyo. Kogwe kogano yimba munesi kugana kuyimba bannange omulimu ogwo tuguwa ekitiibwa tuguwa ekitiibwa n'abantu betuyimbira tubawa ekitiibwa naye naguddemu embeera eyanenyesezza okumalako ebivvulu nadde nina okuyimba ku Easter olunaku olwo nawabaawo gye saatuuse nafunyemu obukosefu nensololinga nnyo nesitatuuka naye nsaba kisonyiwo abantu gye tutayimbye bannange bambi mutuddire mutuli bantu mumanyi embeera yonna ebaawo naddala y'obulwadde naye nafunyemu ataaka ya ulcers nesooka zimpisa bubi by that time okuva gye nadde nina okuva nga nziruka ku kivulu kirala so nembeera nga kantoloze mungi nesobola kukolaki kweyongerayo ku kivulu kirala ekigamba nti wasindiseeyo abantu abalala ne bakubira amasimu nga tokuwata nga toyogera mazima akiraga oli ku bivulu birala byoliko just manyi tulina betukola nabo tulina team kati management yabaddeyo kati ng'ekivulu ekyomukyala Jean Nakachwa mwagala nnyo madamu Jean Nakachwa era nsonyiwa obutajja gwandira just nti ekibadde kiraga nti no tewabadde embeera yakuyisaamu kifo ekyo maaso kuba nti tetuli bakujja ebyuma byaffe byennyini oba ebyuma byange bye byabaddeyo so n'ebimu bikyaliyo kuba yabiwambidde ku kifo kye olw'embeera eno nga erina okusooka okukola ki okutereezebwa so tekyabadde kigenderere nti no tetwagala kupafominga kuba tetwali tuteyo byuma ne ttiimu yange teyandimbye kubanga ttiimu yange nekola nayo bandi yange yakoze eki ya performance so mutaimu gye babadde banindiramu gye nalemeddwa okukola ki okuba nga ntuuka kati deposit waabwe sente zabadde bakuwa kugenda kikwasaganya kitya tuli mu kwogerezeganya kyale tugenda kwogerezeganya later today in the evening kyonna kyayagala kuba kumuddiza sente zimuddiza bwe tuba kuba kumuyimbira tusobola okuddamu tuyimba kale kyonna ekisobola okubaawo naye nga tutereezezza embeera n'ebeera nzikakkamu nsonga ki ate yakugambye osindikeyo ate King Michael kwagamba kwadde nga kumuvuluga kati yabadde time kunoonya ku mikwano gyaffe abayimbi ababadde available oba ababadde around mu kibuga ng'oli asobola okukola ki okugendayo at least waleme kulabika kifaananyi tewali kitegeera nti tewali artist tebasaddeyo magezi ga muntu ali artist nakompasate oba nasanyusa ku bantu okitegeera kati abawagizi obasonera ekikwazo yadde atandise okugamba nti Ziza Bafana naye atandise ebintu by'obutayimba ekyo tekikolanko munnange okuyimba kuno tukuwezezaamu ebbanga emyaka kati gigenda mu 15 okitegeera mu professional business nga tuyimba so kati tetusobola kubeera nti nekigendero kyaffe kyakubanga tukola bwe tutyo tumanyi kati ng'ekyazeewo nga tugenda naye bulijjo tubadde tukikolanga nobayo n'ebivulu era n'emikono gyange bangi babadde n'ebivulu ekitabadde ekivulu kimu ng'abadde n'ebivulu ebisukka mu bimeka mu bisatu naye kati nze nalemeredde okukola ki okumalako era nsaba mu nsi si bwe kityo bwe kiri era si bwe kityo bwe tukikola obakawe eri abasiiba mwebale kusiiba era okusiiba okunoza kwe kutuuzizza n'engulu kuba nze ndimuuko ataaka ya ulcers enkambwe naye ndimu kuteererwa mikwano gyaffe endooza abasiibi okuba nga basabira eggwanga omanye abasiiba bwe baba basiiba basabira buli kimu bannange abasiiba mwebale kusiiba kusiiba kintu kya muwendo maaso ga Katonda kintu kyamaanyi mbulamu waffe kintu kya nkizo kintu ekijjawo ebiganye kubanga ne Bayibuli egamba nti waliwo ebitava okujjako mu kusiiba n'okusaba so mwebale kusiiba abasiibi era nze nkubiriza bukubiriza omuntu nga oba olusi tolina amaanyi gasiiba oba ekyokusaba tokitegeera kyamakulu nzakigamba gwe at least siibululayo eyasiibye osibulayo eyasiibye kwegamba embeera ekwatagane nti okitegeera wabeerewo amaanyi ag'enjawulo naye nga mwebale kusiiba abasiibi Mukama batuweere nnyo omukisa nga tumaliza twogere ku bano abantu abayitidde okweta ba top 3 nga Bafana ndowooza kiki oyinza okyogerako ekyo si kibi buli muntu waddemba okweyita kyakola ki kyayagala okweyita naye nga wadde kale tebakyeyise naffe bennyini tumanyi nti basajja b'amaanyi oba bateekawo ekintu kyabwe bo ne beeyita big 3 mu mbeera music nga bwezze kuyimba kuno kulina engeri gye kuzze nga kututa bibinja okuviira ddala ku mirembe gy'abasebadduka emirembe gy'aba amani basudde emirembe okitegeera bazze balina groups zebakola ki ze bali mukati neyo time yajja nga Chameleon Bobwan Bebe Call okitegeera ne batandika okukola amawulire nawulira ge bakola ne gaba nga googera ku bo
okitegeera gwogera ku bo nyimba ze bayimbanga vuyo bakola ku stage so mali nga te sibe bayimbi olusi bokka bakola ki abaaliwo oba abayimba ennyimba ezasatu bayimbi bannyo Eagles Juliana Kanyomozi Irene Nambiru bayimbi bangi abakola ki abayimba naye bano baali nnyo mu mawulire bateekawo showbiz mu business y'okuyimba kati showbiz nebeera nga ebatuusa ku eyo level okubeera nti nno abantu babateeka mu category y'abantu bameka basatu naye nga zekimanyi tebafaananya bye bayimba deliverance tefaanana just bantu banjawulo nga bategese battle zani ayinza okubawagula kwabo basatu anti battle za njawulo waliwo okujja nga muze kuyimba nti kuyimba of course musically like as music Chameleone ayina music yeah like Bobby ayina obubaka ate ayina okitegeera ensonga ate ne Bebe musajja performer wamanyi nti music wate ye ali urban ku music wa bano so nti kitegeeza balina abawagizi abaki ab'enjawulo kati nti waliwo ajja okujja gavumenti nze akikoze eki akinkubidde oyajja gavumenti naye kati bwe kijja mu music nti ki oba osuubira nti Chameleone asobola deliveringa like ku stage okuyimba okusingako ku banne endowooza